Olwaleero nzize n'emboozi ya Bad Black oba muyite Shanitah Namuyimbwa atabukidde minisitule y'ebyobulamu abagamba nti bamukozesa akalango okwongera okusaasaanya amawulire eri abo banneekolera gyange kyokka ne batamusasula. Kyennyamiza kubanga mu mbeera mwe tuli buli muntu yandibadde afuna akasente. Ekibuuzo buli omu kye yeebuuza mu Kampala n'ewalala, bamusasule oba yakola mwoyo gwa ggwanga? Naye Shanitah Namuyimbwa muyite Bad Black agamba ye talina kyalite, talina muntu yenna gw'akolera wabula baamutuukirira, ensonga engeri gye baafuna amaanyi okumutuukirira bafune ssente ezimusasula. Yasabye miliyoni 5 biramba nga compensation mu budde baamwonoonera n'akalango kazannye n'ebirala ebiringa ebyo. Naye minisitule yeegamba nti yakola mwoyo gwa ggwanga. Naye mu mbeera eno omuntu okukola omwoyo gwa ggwanga kyewuunyisa, naye ng'ate kibeerawo omuntu okuba nga asobola okukola omwoyo gw'eggwanga, patriotism, omutima ogwagala ensi yo, naye si ku Bad Black. Anyway, katunule tulabe oba balooya banaabaako kye bakola okusobola okulaba nga Bad Black ono asasulwa bambi akasente ke yasabye. Naye